Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga Yesu Kristo ke kakubo ako akatono akatuzaayo wa Kitaffe, akakubo akatono akatwala mu ggulu ye Mukama waffe Yesu Kristo, era ng'Omwoyo Omutukuvu ye muyambi ku kakubo ako akatono. Olwaleero tugenda kugabana ku bubaka obukwata ku mmeeme enoonya amazima. Emmeeme enoonya amazima. Bantu ba Katonda abalungi, lwaki ennaku zino twogera nnyo ku mmeeme? Kubanga ffe tuli ba soul winners, tuwangula mmeeme. Emmeeme gye twagala ku muntu si mubiri nga bw'afaanana, si ssente ze, si bugagga bwe, si oba ava mu wawa, naye emmeeme gye twagala ku ye, gye tuwangula. Kubanga guno omubiri gugenda kudda mu nfuufu, naye emmeeme eyo gye twagala, emmeeme. Kubanga guno omubiri gudda mu nfuufu, omwoyo ne gudda ewa Kitaffe. Omwoyo gudda ewa Kitaffe. Naye emmeeme eno eyo gye twogerako, gye tuwangula. Era emmeeme eyo ne Katonda gy'ayagala. Emmeeme Katonda gy'akwagalako naawe. Era ekigambo kyonna Mukama ky'atuwa kibeera kya mmeeme. Ekigambo Mukama ky'atuwa, ebigambo bye tufuna mu birooto biba bya mmeeme. Mukama ayagala tuwangule emmeeme soul. Era Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, naye akakubo ako tekutambulirako abantu ab'omubiri guno gw'olaba, wabula emmeeme ze zitambulira kakubo akatono. Era n'olunaku lw'oba ogenda okuva mu bulamu bw'ensi, Mukama aba emmeeme eyo gy'aba yeetaaga. Ekyokulabirako, laba mu Luka 12:2, Yesu Kristo bwe yali ayogerako oyo omusajja eyalina emmere nnyingi, ng'alaba ayagala kuzimba, kweganga alaba alina bingi nnyo ebijja omumala emyaka. Mu Luka 12:2 Yesu n'amugamba nti, olwaleero ekiro kino emmeeme eyo yeetaagibwa. Kati omusajja, kati olwo ebyobugagga bye yategeka bigenda kuba byani? Olwaleero emmeeme eyo yeetaagibwa ekiro kino. Mu Luka 12:2, singa kituuka ku ggwe weeteeseteese otya? Singa Mukama agamba nti ekiro kino emmeeme eyo yeetaagibwa, weeteeseteese otya? Era by'otegese olwo ogenda birekera ani? Era emmeeme ogiteekeddeteekedde ki? Kati olwaleero tugenda kwogera ku mmeeme. Ennaku nnyingi tugenda kwogera ku mmeeme, kubanga emmeeme gye tuwangula. Ate emmeeme Sitaani gy'alwanye ennyo batukweke, ababuulizi baleme gyogerako, omale kuva mu bulamu bwansi weesange ng'oli ayimiridde maaso ga Katonda ng'oli mmeeme. Bino ebibadde by'olaba ku mubiri, oba oli mulungi, oba oli mugagga, oba olina biki byonna, oba obiresse, nga tewalowooza ku mmeeme. Kubanga emmeeme yeffe, yeggwe emmeeme yeffe. Ky'oba olabirako, emmeeme y'erya emmere y'omwoyo. Yesu Kristo gwe mugaati gw'obulamu, naye omugaati ogw'obulamu tetugulya mu kamwa kano ng'eno emmere gye tugula mu katale. Guno omubiri gwe gulya emmere gye tugula mu katale. Kati emmeeme y'erya ekigambo, omugaati gw'obulamu. Emmeeme y'enunulwa, emmeeme y'enywa, emmeeme y'eyambazibwa ekyambalo, emmeeme y'etambulira kakubo akatono. Era abaweereza ba Mukama bangi mu Bayibuli baazuula ekyama ekyo. Kyova olaba ne Yona we yali mu buzibu obw'amaanyi, ye teyeeraliikirira nti oba agenda kufa oba afunye ekizibu, wabula Yona ye yalowooza ku mmeeme ye. Bw'olaba mu kitabo kya Yona 2:7 ojja kulaba Yona bwe yayogera n'agamba emmeeme yange n'ezirika mu nze. Yalowooza ku mmeeme ye ng'alaba egenda kufiirwa obulamu. Emmeeme yenywa. Era Dawudi akyogerako. Dawudi alina w'agamba mu Zabbuli 42 olusooka n'olwokubiri, ng'ayogera ku mmeeme ye, nga yakitegeera yerya yenywa. Era n'olaba mu Lubereberye 2:7 omuntu n'afuuka emmeeme ennamu, n'afuuka emmeeme ennamu. Era Adamu Katonda wamugamba nti onaalya ku muti ogwo ojja kufa. Okwo okufa kwali mu mmeeme, si mu mubiri guno gwe tulaba. Okwo okufa kwali mu mmeeme.
sigamba nti Katonda yalimba nti Adamu ajja kufa ate n'atafa. Nedda, okufa kwayogerako kwa mmeeme. Ebigambo bye tulaba mu Bayibuli, Mukama ayogera ku mmeeme. Yesu Kristo wagamba otunaaza, anaaza mmeeme. Wagamba otwambaza ekyambalo, ayambaza mmeeme. Ne Sitaani ayagala mmeeme. Kyova olawulira abagende wa Sitaani nti batunze emmeeme zaabwe. Batunze emmeeme zaabwe. Lwakuba oluusi mu lulimi tebakitereeza ne bagamba omwoyo, naye ebeera mmeeme, omwoyo we guli n'emmeeme weeri. Kati baba bategeeza mmeeme. Lwaki Sitaani ayagala mmeeme? Kubanga mu mmeeme mwe muli obukakafu nti omuntu yayonoona. Sitaani bw'asinziirako okuwa obujulizi nti oyo yayonoona asaanye genda mu Geyeena. Kuba mu mmeeme mwe mubeera omuntu bye yakola, bye yayogera, gye yagenda, bye yalowooza. Buli kimu byonna bibeera mu mmeeme. Bwe bujulizi Sitaani bw'aba alina ku muntu nti oyo yagenda mu kifo bwe kiti, yayogera bino, yakola bino, yakeesa bino. Kati Sitaani naawe obujulizi nti omuntu oyo bye yakola, bye yayogera, ebifo bye yagendamu, Sitaani byawa obujulizi nti ebyo si by'oli ow'ekitangaala wabula bibye ow'ekizikiza. Kati Sitaani kwasinzira n'agamba oyo ayina ebibye. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, y'ensonga lwaki twagala twogere ku mmeeme, otegeere mmeeme, oleme kulinda lunaku lw'olimirira mu maaso ga omutonzi w'eggulu n'ensi, ate nga kwolwo lw'otegeera ebiri mu mmeeme eyo, naye nga wano ku nsi walina obusobozi obutegeera era n'oteekateeka emmeeme eyo. Eyo emmeeme n'omwoyo omutukuvu buli kyatugamba aba atulaga kiri mu mmeeme kye twetaaga okutereeza, kubanga bwe tutuuka mu maaso ga Mukama ebiri mu mmeeme yaffe bibasinziirako okusala omusango. Era bwe twenenya omusaayi gwa Kristo anaaza ebyo ebibeera mu mmeeme. Kati emmeeme kyova olaba omulabe Sitaani tayagala emmeeme eyogerweko. Era ojja kulaba ababuulizi bangi kizibu okusanga obubaka ng'oli yali ayogera ku mmeeme, so nga ate tuli ba solo winners gye tunoonya gye tuwangula. Era Mukama gy'agamba nti emmeeme ye ekwetaagibwako. Olunaku lw'ova wano mu nsi omubiri ne gudda mu ttaka, emmeeme Katonda gy'aba ayagala naga emmeeme eyo yeetaagibwa. Era gwe ali eyawuliriza oteesetoosa otya emmeeme eyo mu maaso ga Katonda. Abo b'owulira abagamba abalaba mu mwoyo, gye balaba balaba mmeeme. Emmeeme gye balaba, gye batunuulira emmeeme. Abo boolaba n'abagenda ne basinza ekizikiza, emmeeme gye balaba. Emmeeme kati eyo emmeeme Katonda gy'ayagala egoberera omwoyo, kubanga omwoyo ye wa kitangaala. Emmeeme egoberera omwoyo naye efuuke ya kitangaala, olwo obe nga ozaaliddwa omwoyo. Eyo emmeeme gye tuwangula, era ezo emmeeme ze tuvuba. Era Yesu Kristo mugaati gwa bulamu, naye nga mugaati gwa bulamu gwa mmeeme. Emmeeme yeerya ogwo omugaati gw'obulamu. Kati olwaleero tugenda kwogera ku mmeeme, olugendo lw'emmeeme enoonya amazima. Tugenda kwogera obubaka ku mmeeme enoonya amazima. Kuba abalaba bonna mu mwoyo balaba mmeeme. Ne Sitaani w'atunuulira omuntu bw'ati, ye talaba ebyo by'otaddeko oba oyambadde otya, ye atunuulira mmeeme. Era Sitaani ye waba aleeta ebintu bye bisoomooza obusaale bwe, aleeta bye weetaaga mu mubiri naye nga byakukosa mmeeme. Ebintu byonna by'olaba eby'oku nsi by'olaba ebakosa, Sitaani akola bintu binaakosa mmeeme, nga bikosa mmeeme. By'olaba biba bikosa mmeeme. Kati emmeeme yaffe tulina okufaayo ennyo. Kati olwaleero ngenda kwogerako ku obubaka obwogera ku mmeeme enoonya amazima. Kubanga nga bw'olaba nti omuntu waba avuba ebyennyanja aba afaayo nnyo alabe enneeyisa y'ebyennyanja eno, alabe nti binadduka ne bigenda ewali akatimba, lwaki tebigendayo. Kati naffe mu mwoyo emmeeme, gw'otandika okutegeera emmeeme eyo, ekiddako ng'otegeera n'emmeeme endala ez'abalala. Onaawangula otya emmeeme nga tomanyi mmeeme bwe yeeyisa?
Kati olwairo tugenda kwogera ku mmeeme, bantu ba Katonda abalungi, kubanga emmeeme eno gye tuwangula. Era bwe tugamba, bwe tusoma Bayibuli nga batulaga amateeka, kaali kapande akatulengeza eri Kristo. Akapande ako kaali kapande nga kalaga mmeeme, emmeeme zaffe. Akapande kaali ka mmeeme zaffe, akapande nga kalaga mmeeme eri Kristo. Ekyo Pawulo kyayogerako. Tusoma mu Bagalatiya 3:24. Bagalatiya 3:24, Pawulo ng'agamba amateeka lyali ssomero, lyalinga olaba essomero nga litusongera ku Kristo. Ne Bagalatiya 3:25 nga Pawulo agamba nti naye okukkiriza bwe kwajja tuba tetukyetaaga, tuba tetukyali wansi w'essomero liri eritusongera, kubanga Kristo ye musomesa, yatuwa amazima. Kati bw'oba ogenze ku ssomero okusinkana musomesa anaakusomesa, naye bw'omala okutuuka ku ssomero oba tokyetaaga kapande ka ssomero, kati oba ogenda musomesa akusomese. Emmeeme nga tezinnafuna kukkiriza zaali zigoberera ebyo bye tulaba, naye okukkiriza bwe kwajja mu Kristo kati tutambula olw'ekyo kye tukkiriza, si ekyo kye tulaba. Tutambula olw'ekyo kye tukkiriza, bantu ba Katonda abalungi. Era bw'ozuula emmeeme, gwe kennyini n'ozuula nti oli mmeeme, n'otandika okweyisa nga ovaayo ku mmeeme eyo, si omubiri nga bw'oli mu mubiri. Otandika okulaba nti Mukama atuwa omwoyo w'okumanya, aguwa mmeeme. Mukama atuwa omwoyo w'okutegeera Katonda, ow'okutya Mukama, naye nga byonna abiwa mmeeme. Era emmeeme yeetegeera Mukama waffe Yesu Kristo, yeemanya Mukama waffe atukulembera, kuba emmeeme yeegoberera omwoyo ate Mukama waffe mwoyo. Kati emmeeme yaffe yeegoberera omwoyo. Era mu mmeeme bw'otegeerera Mukama waffe, era bw'omutegeera owulira ng'oli wa njawulo, ofuna okumanya, ofuna okubikkulirwa. Era ekyokulabirako ye Dawudi. Olaba mu Zabbuli 10:19, Dawudi yazuula Mukama waffe, yazuula nti waliwo amukulembedde. Era mu Zabbuli 10:19, Dawudi n'agamba nti nina okutegeera okusinga abasomesa bange bonna. Olwo Dawudi kye yali ategeeza nti omusomesa waabwe ge mateeka. Kati Dawudi olw'okuba ye yazuula Mukama waffe, n'azuula nti waliwo Mukama we amukulembera. Dawudi kwe kwogera mu Zabbuli 10:19 n'agamba nti nina okutegeera okusinga abasomesa bange bonna. Kubanga mu mmeeme yali afunye okutegeera okwo okuva ewa Mukama waffe, n'amanya nti kati kino ky'afunye kisinga abasomesa, ng'ategeeza amateeka, kuba amateeka ge gaali gabasomesa, era abasomesa abaaliwo baali basomesa mateeka. Bantu ba Katonda abalungi, gye tukoma okutegeera emmeeme yaffe, buli omu n'otegeera emmeeme eyo munda, gye twongera okumanya enneeyisa ya mmeeme zonna awamu. Otandika okulaba enneeyisa y'emmeeme, otandika okubanga ggwe oyagala kutegeera mmeeme zino zeeyisa zitya. Kubanga oba otegedde nti we tuva mu bulamu buno, bonna bonna ku nsi abava mu bulamu bonna, omubiri guno egudda mu ttaka, mmeeme ze zisigalawo. Kati emmeeme ze zigenda mu geyeena, era emmeeme eyo eyambazibwa ekyambalo. Era olaba Yokaana mu kubikkulirwa agamba n'alaba emmeeme ez'abo abaali bavudde ku nsi mu kubonyaabonyezebwa, yalaba mmeeme. Kati kirungi tufeeyo ku mmeeme zaffe, era tutegeere ebikwata ku mmeeme zaffe nga tetunnatuuka kaseera kali, tusobole okwetegekera. Oleme kufuna kyekango na kutya ng'ovudde mu mubiri guno, ogenda olaba omubiri gw'olina nga tolina kye wategeka, naye nga wano ku nsi ebyawandiikibwa byaliwo, era ne Yesu Kristo yagamba nti oyo anoonya ajja kuzuula. Nga olaba abaana abato, ti omwana omuto waba akula, asobola okukula oba n'atuula, n'ayavula, n'ayita mu mitendera gye gy'okukula, n'abaana bonna bwe bayita. Kati naffe emmeeme zaffe bwe tukkiriza ekitangaala Kristo n'ayingira munda mu ffe, ffenna tugenda tutandika okutambulira kakubo akakatono akagenda mu ggulu. Ffenna ekkubo lye limu lye tukwata.
Kati kirungi nnyo tutandika okumanya emmeeme eno yeeyisa etya, enoonya amazima. Emmeeme zonna zeeyisa mu ngeri y'emu, kubanga zonna bwe zitandika okufuna ekitangaala, munda mu mmeeme tutandika okuba nga tulina ennyonta, nga Dawudi bw'ayogera mu Zabbuli 42 olusooka n'olwokubiri, tutandika okuba n'ennyonta n'enjala, tutandika okuba n'ennyonta ey'okusomesebwa amazima. Era emmeeme etandika okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Era emmeeme etandika okuba nga eyagala nnyo okwawula ensibuko y'ebyo ebisomesebwa, kubanga kye tusomesebwa kye kiba kiyingira mu ffe. Emmeeme eba eyagala mmere ya mwoyo. Kati emmeeme eba efaayo nnyo. Bino kyenva mbibabuulira kuba mu mwoyo emmeeme oziraba nga zitambula. Mu mwoyo tolaba bantu nga n'olaba emibiri gyabwe, olaba mmeeme nga zitambula. Wabula abantu abali mu mubiri, naddala abaweereza Sitaani, bo bamanyi emmeeme zaabwe nti baaziwaayo. Sitaani era n'abawa ebitiibwa, n'abawa obwakabaka, ne bayita bakabaka, ne bayita kingi, ne bayita bakwini. Sitaani ng'abalimbalimba. Naye emmeeme zaffe tulina okumanya olugendo lwazo ng'emmeeme enoonya mazima. Kati olunaku olwaleero tuli mu kugabanako obubaka obukwata ku mmeeme enoonya amazima. Era naawe yenna Mukama w'alibikula amaaso go n'otandika okulaba emmeeme z'abantu, ogenda kulaba ebintu bye ngenda okukunyumiza, olugendo lw'emmeeme enoonya amazima nga bwe yeeyisa, bw'etandika okweyisa, bw'etandika okubeera nga talina mikwano, kubanga ye kati nga takyatunira bya mubiri. Kati ngenda kwogera ku lugendo olwo lw'emmeeme enoonya amazima. Kubanga kiringa nga bye mbagambye nti oba oli mu kuvuba byennyanja, oba oyagala olabye ebyennyanja bino lwaki tebiyingira mu katimba, y'ebirala lwaki biyingira, otandika okulaba n'ogamba ebyennyanja bino tebiraba katimba, kuba akatimba kala yaako era efaanana n'amazzi. Era otandika okulaba nti ebyennyanja bino wadde buli kimu kirina amaaso, n'ebyo tebitunula kwetegereza buli kimu, wabula bigoberera birala gye bigenda. Kati bwe bityo bigwa mu katimba nga byo bitunulira binnaabyo gye bigenda, nga buli kimu tekisaze okwetegereza kyo nga kyo. Kati n'emmeeme zaffe zino otandika okulaba enneeyisa y'emmeeme, amaaso go gajja ku bantu, ku mubiri. Kati nga n'olaba abantu oba obasinkanye gwe n'otandika kulaba mmeeme z'abantu nga bwe zeeyisa, nga kwegana n'otandika okulaba wamma eno emmeeme eri bweti, eno emmeeme eri bweti. Era ogenda okulaba ennyingi nga ziri mu njegere, naye ogenda okulaba emmeeme endala ng'ate zeeyagalira mu njegere zaazo, ng'era zo zikimanyi ziri mu njegere, naye nga zigenze wa Sitaani n'asiba enjegere. Ate enjegere ezo Sitaani n'abagamba mwabaweeredde eddembe babeere mu njegere, naye abawa obugagga, abawa eki. Y'ensonga lwaki olaba ebibumbe ebyo nga ebibumbe ebyowulira Statue of Liberty, n'olabako olujegere wansi olugikutte, kaba kabonero akalaga nti Sitaani ye yabawa eddembe, era emmeeme zaabwe ze ziri mu njegere, naye bali mu ddembe, balina obugagga, bakola ki? Ebyo osobola okubiraba bulungi nnyo, naye olugendo osooka kutegeera mmeeme eyo gwe nga ggwe, ate n'ojja otegeera ku mmeeme ez'abalala nga bwe zeeyisa. Kati olwaleero njagala nkutwale nkubuulireko olugendo lw'emmeeme enoonya amazima. Kiringa nga bw'onaalaba omuntu n'otambula naye n'omwetegereza n'okola ki. Kati ngenda kukuwa olugendo lw'emmeeme ng'enoonya mazima, gwe n'ogiteekako amaaso go n'otandika ogigoberera, nkulage engeri gy'eba yeeyisaamu, olina ky'ogenda okuyiga. Kati kiri bwe kiti, emmeeme bw'etandika okunoonya amazima, munda mu ggwe emmeeme n'esalawo enoonya amazima, emmeeme etandika okuba nga efaayo nnyo, ewulize ekigambo ekigiwa obulamu, esobole okutambula kakubo akatono. Era emmeeme yonna enoonya amazima etandika okkizuula nti amateeka Katonda ge yatuwa lyalinga bw'olaba essomero, lyalinga bw'olaba essomero, naye ng'essomero eryo ffenna we tugendayo, kati essomero le mateeka, nga ffenna we tugendayo gye tugenda okusanga omusomesa, ng'omusomesa ye Kristo. Kati nga bw'omala okutuuka ku ssomero, kati ate olina okunoonya omusomesa.
amateeka gali kalinga kapande oba ssomero lituyambako nti wotuuka eyo kati ate gy'ofunira omusomesa oyo omusomesa nga ye Kristo. Naye nga singa ogenda ku ssomero n'otazuula musomesa oba togenda kuyiga. Kati emmeeme ekyo ekizuula nti amateeka gonna agaatuweebwa Musa, amateeka ago kaali kapande nga katulaga Kristo. Kati olugendo lw'emmeeme ogiraba nga emmeeme ye ekizudde. Era kyekyo ne Pawulo kyayogerako. Kati kino Pawulo ye yakizuula n'akyogerako mu Bagalatiya 3:24 n'olwa25. Era emmeeme ekizuula nti bw'emala okuzuula nti amateeka kaali kapande nga katusongera ku Kristo, kati emmeeme emanya w'emala okujja eri Kristo kati eyagala kuzuula Kristo, ewulira okuva eri Kristo obutereevu kuba ye musomesa. Kati bino byonna emmeeme bw'oba ogigoberera ebizuula. Emmeeme eyakkiriza Kristo bino byonna etandika obizuula munda mu yo. Bino bye njogera bibeera munda mu mutima gwo nga gwabimanyi. N'ebirala oba tumanyi nti obimanyi naye bino bye nkubulira emmeeme yo bw'etandika okweyisa. Kati emmeeme nekizudde nti amateeka kaali kapande. Emmeeme eno etandika okubanga emanya nti etandika okwawula okubeerawo kw'amazima n'obulimba. Emmeeme eno etandika okumanya nti kati ne mu byewuliriza erina okulondamu ekivaamu obulamu n'abantu bye boogera mu magezi gaabwe ng'abantu. Kati emmeeme eno ekizuula naye bino bye njogerako si bya bano bantu banoonya bugagga, banoonya byamagero, banoonya prosperity bugagga. Bino njogera ku bulamu bw'emmeeme ng'enoonya mazima. Buno obubaka bwa mmeeme enoonya amazima engeri gye yeeyisaamu. Emmeeme etandika okuba nga muli eyaayaana okusomesebwa abo abamanyi ekigambo eky'amazima. Era emmeeme eno etandika okuba ng'enoonya ng'etandika okunoonyereza amazima gano gali ludda wa. Era emmeeme eno bw'ezuula ekigambo eky'amazima ewulira essanyu munda mu yo era etandika okugaawula. Kati bino bye njogera tebibeera mu bantu bano banoonya byamagero, banoonya bugagga, basaba Katonda nga bamunoonyaako bugagga, kuba wano njogera ku mmeeme enoonya mazima. Kuba obugagga ne mu masabo mu busiisira abanoonya ensaasi nabo bagaba obugagga, tempo z'Abayindi obugagga babugaba, wabula bye batagaba bye bino bye njogerako. Teboogera ku mmeeme, teboogera ku lugendo lwa mmeeme mu masabo tebakyogerako. Abayindi tebajja kyogera, mu tempo z'Abachina tebajja byogera, tebagenda kwogera ku kitangaala bwakabaka bwa Katonda nedda. Kati bino bya mmeeme enoonya amazima. Kati emmeeme eno wetandika okuba nga eyaayana kumanya mazima munda mu yo. Wano omuntu watandikira okubeera nga bw'abeera ng'alina bawuliriza, ababuulizi babadde ng'awuliriza, agenda okulaba nga bye boogera awulira munda mu ye tebiina kifo, awulira aba yakatandika okuwuliriza ng'awulira abikooye, ng'awulira tebiina kifo mu ye. Naye ng'ate bw'asanga amazima n'atandika okugawuliriza, obubaka ne bubeera buwanvu ayinza obuwuliriza ate n'agamba buwedde mangu, naye nga buwanvu n'abudda namu. Olwo emmeeme eba ezudde amazima, eba etandise okuwulira obulamu obw'omwoyo. Era emmeeme etandika okuwulira nti Kristo tusobola omuzuula. Emmeeme etandika okuwulira nti etandika okunoonya obubonero obulaga enkolagana ne Kristo. Kati emmeeme weba etandise okutuuka ku ddaala lino, emmeeme eba etandika kunoonyereza kulaba bino ebigambo bye mpulira Kristo ali wamu nabyo. Emmeeme kyeba eyagala. Kubanga emmeeme etandika okuba nga eyagala kuwuliriza butereevu okuva eri Kristo. Emmeeme etandika okuba nga eyagala amagezi, ng'eyagala n'okukkiriza okuva ewa Kristo obutereevu. Era emmeeme eno etuuka n'ekizuula nti okufuna amagezi gano okuva ewa Kristo n'okukkiriza kuno, emmeeme etandika okumanya nti erina kati okunoonya amagezi n'ekigambo ekiramu ekigiyamba okukula mu kukkiriza mu magezi gano ag'Omwana wa Katonda. Kati bino bye nkubulira ng'olwo otunuulidde emmeeme etegedde amazima, ogenda ogirondoola olabe enneeyisa yaayo. Kati emmeeme eno etandika okunoonyereza amazima, n'enoonya wano n'egezaako wano, etandika okwawula ng'erina kyenoonya, etandika okuba nga munda mu yo erina kyenoonya. Era emmeeme eno
enoonya okumanya amagezi ku mwana wa Katonda n'okukkiriza kweyongere, emmeeme netandika okunoonyereza amagezi gano gavudde wa, era etandika okunoonyereza, era weesanga mazima etegera kino ekigambo kye mbadde njagala. Era emmeeme eno weesanga amagezi ago wadde ebe gasanze geewuliramu emirembe, etandika okunoonya amagezi gano ensibuko yaago gaavaawa, oba esanze kigambo nga bali mu kibuulira, munda mu yo emmeeme ye eba eyagala kunoonyereza ddala obukakafu buliwa nti ekigambo kino kiva eri Kristo. Kati emmeeme eno eba ewuliriza ekigambo naye nga munda mu yo eri mu kunoonyereza obukakafu obulaga nti ekigambo kino kiva eri Kristo. Era emmeeme yo ewuliriza enoonya nsibuko ya kigambo. Kati emmeeme etandika okubaako byewulira ng'obukakafu nti kiva ku Kristo, erina byegenda enootinga, erina byegenda ewuliriza nemanya kino n'ekigambo kiva eri Kristo. Kati gyekoma okuwulira nti kino ekigambo kiva eri Kristo, emmeeme ewulira ng'eringa eri mu kulya omubisi n'amata, ewulira bulungi nnyo. Bino byenjogera bibeera munda mu mmeeme ng'ewuliriza. Era oyinza n'okuba wakawuliriza ekigambo omulundi ogusooka n'ogamba kino ekigambo kyenjagalira ddala, n'owulira essanyu. Olwo emmeeme eyo eba ewulira ng'eri mu kunywa amata n'omubisi, ewulira ng'etuuse ku kisuubizo. Era emmeeme weetuuka ku kiseera kino eba tekyakkiriza buli kika kya njiri. Era emmeeme weetuuka ku kiseera kino eba tekkiriza buli kika, kati ng'ebyokuzzaamu amaanyi, luno lunaku lwo, guno mwaka gwo ogenda gaggawala. Emmeeme eba teyinza kutuulaawo okuwuliriza ebyo, kubanga kati yanozezza ku kigambo ekiva mu ggulu, kati byeyagala byokka byokka. Era buli kigambo kyonna emmeeme kyeddamu okuwuliriza eba ewuliriza nsibuko ya kigambo ekyo. Eba tewuliza buliza bigambo omuntu byayogera, naye eba munda mu yo buli kyewulira wabaamu okunoonyereza ensibuko y'ekyo ekigambo kivaawa. Kubanga emmeeme eba yakizudde nti okuwulira okuva eri Katonda ekisooka olina okuba wakkiriza nti Katonda gy'ali omutonzi, n'okkiriza nti n'omwana we Yesu Kristo. Era emmeeme eba erina okuyaayana okuwulira okuva eri Kristo butereevu. Era muli emmeeme munda mu ye eba yeebuuza, naye nkoze ntya okumusemberera ddala, okumumanyira ddala? Kati eno y'entandikwa y'emmeeme okuyingira mu nsi y'omwoyo, okufuna amagezi aga Katonda, okufuna okutegeera okwa Katonda, okuyingira mu nsi eyo ey'omwoyo. Ensi eyo ebeeramu emmeeme. Nga bw'olaba nti gino emibiri giri ku eno ensi gy'olaba, kati n'omubiri guno bw'oguvaamu oba ovudde mu eno ensi gy'olaba, kati n'oyingira mu nsi ng'emmeeme yeerimu, ng'emmeeme ze zirimu. Kati osobola okuyingira eyo ng'okyali mu mubiri guno, ng'emmeeme ebadde enoonya mazima. Ate bino byonna bye twogerako bibeerawo munda mu mmeeme, naye nga wano kungulu ku mubiri ensi abalala bakyali mu masinzizo, banoonya bugagga, banoonya byamagero, naye n'emmeeme ebyo biba yabirabye. Era olw'okuba bangi banoonya byamagero, emmeeme eno otandika okuba ng'oli wekka, tolina nnyo mikwano, b'osaba nabo bakweyawulako, kuba ggwe munda mu ggwe otandise olugendo olwo ng'emmeeme eri ku spiritual journey. Oyagala kgenda wala mu Katonda, omutegeero oyogere naye. Kati oba okizudde nti guno omubiri si gwe gugendayo wabula mmeeme. Kati abatannaba kutegeera ekyo balaba nga byeyogera tebikwatagana, balaba ng'obulamu bwo byoyagala si bye baagala, kubanga olugendo lw'oliko si lwe baliko. Bo banoonya bya bugagga, bya mubiri, bya magero, naye kati ggwe tokyatunuulira bino bya mubiri, otunuulidde obulamu bw'emmeeme. Oli mu kunoonyereza ku magezi gano ag'omwoyo ag'omwana wa Katonda. Bino bye mbabuulira lwe lugendo lw'emmeeme. Singa osanga emmeeme enoonya amazima n'ogigoberera, otandika okulaba ebiri munda mu yo. Emmeeme tewali kyesobola kukweka, kubanga nga bw'oyina wano ku mubiri w'onayambala olugoye oluliko ensawo, oba n'okwata essimu yo n'ogiteeka mu nsawo ng'abantu tebagiraba, emmeeme buli ekiri mu mmeeme teri kikwekeddwa, buli kimu baba kiraba. Y'ensonga lwaki emmeeme osobola ogigoberera n'omanya byonna by'erowooza, n'omanya ebigendererwa byayo. Era ova mu bulamu buno
emmeeme eyo oyimirira buyimirizi mu maaso ga Katonda ne balaba byonna ebiri mu mubiri gwe gye wagenda gye watambula. Kati bino bye nkugamba naawe olaba emmeeme yonna omanya ebigikwatako kubanga byo teri kyekwese, byonna byonna teri kyekwese. Era ne Sitaani naye watunuulira emmeeme alaba ebiri mu mmeeme, era Sitaani watunuulira emmeeme asobola okulaba nti ono ayagala kino n'asinga kwagala kino. Era ne dimoni nga tezinnalumba muntu yenna zisooka kulaba munda mu ggwe mize ki egirimu egya Sitaani. Kati egyo emize egibaamu ze nzigi Sitaani z'akozesa okuyingira munda mu mmeeme. Kati n'ebintu bya Katonda ebibaamu nabyo osobola obbiraba n'omanya n'emmeeme enoonya mazima n'omanya ne byerowooza. Y'ensonga lwaki w'ogoberera emmeeme emu bino byonna bye nkugamba osobola obbitegeera ku mmeeme eyo. Era emmeeme eno enoonya amazima etandika okwegomba nnyo okutambula n'emmeeme endala abalina ekigendererwa kye kimu okunoonya amazima. Emmeeme etandika okuba nayo ng'erina ekigendererwa eky'okunoonya amazima, ate etandika okuba nga eyagala kusinkana abo abalina ekigendererwa kye kimu. Kubanga emmeeme eno etandika okuba nga erina ennyonta okutegeera amazima, erina enjala nga mu mubiri guno w'owulira ennyonta n'enjala, n'emmeeme nayo etandika okufuna ennyonta n'enjala ate n'okitegeera. Y'ensonga lwaki omuntu omu asobola okuwandiikira n'agamba bannange oluddewo tuwa ekigambo kati ye ng'awulira muli ennyonta, emmeeme ye ng'alina ennyonta, ng'awulira amiisinga ekigambo ekyo. So nga emabegako yalinga agamba musumba ndudde okumulaba, wabula nga si kigambo ky'ayagala, wabula ng'aludde kulaba musumba we oba mubuulizi. Naye kati owulira ng'ekigambo n'abuulira ne woba tomulabye naye ggwe ekigambo emmeeme ekiyayaanira. Kino Dawudi kyamutuukako mu Zabbuli 42 olusooka n'olwokubiri. Zabbuli 42 olusooka n'olwokubiri. Zabbuli Dawudi kyamutuukako n'atandika okuwulira emmeeme ye ng'erina ennyonta, ng'erina enjala, olwo nga atandise okuzuula Mukama, ng'emmeeme ye enozezza ku bulungi obulamu obw'omwoyo, n'atandika ng'okuwulira ennyonta n'enjala, n'ategeera bwe lwaba ne Mukama yamutwala emabbali n'afuna omuddo omulungi, n'afuna amazzi. Ekyo Dawudi n'akizuula mu ye. Kati emmeeme eno enoonya amazima. Mu kiseera kino emmeeme eba nga enoonyereza nnyo, ebeera ewuliriza nnyo kubanga eba eyagala okwawula obulimba eyawule n'amazima. Era emmeeme etandika okwawula wakati w'ababuulizi abeewaayo okukozesebwa Mukama era n'eyawula n'abo ababuulizi abaagala okukozesebwa Mukama. Emmeeme etandika okubaawula nti ono akozesebwa Mukama ate ono ayagala bwagazi kukozesebwa Mukama naye tannaba. Era emmeeme eba yo yeeyagala nnyo okwewa abo abali mu kukozesebwa Mukama, efune ekigambo ekiva eri Kristo, kubanga eno emmeeme yo eba tetunuulidde oyo abuulira, wabula nga efa nnyo ku nsibuko y'ebyo ebibuulirwa. So nga abo abatannaba kulowooza na ku mmeeme yaabwe bo babeera mu mubiri nga baagala bya bugagga, babaga guno omwaka gwammwe, guno omwezi gwammwe, ogenda gaggawala, ogenda kukola wooti. Kubanga abali mu mubiri bo bamanyi bagenda kugula, bagenda kukwata ssente zaabwe baweeyo ebbaasa ennene bagule omukisa gwa Katonda. Bo nga bwe baba bamanyi tekitandise kati kyaliwo okuva dda. Naye kyovula mu Isaaya 5:5 olusooka n'olwokubiri. Isaaya yagamba nga abantu banne mujje mugule awatali ku ssente, mufune emmere ey'omwoyo. Naye bo nga bali mu mubiri bo bamanyi bagula bya bugagga, bw'awaayo Katonda n'akubisaamu n'agaggawala eby'omu mubiri. Naye bino byo bya mmeeme bye twogerako, bya mmeeme ebitaggwaawo kuba eby'omubiri biggwaawo omubiri we gudda mu ttaka, biggwaawo. Era emmeeme eno eba etandise okuyaaya n'okuwulira ebiviira ddala eri Kristo. Emmeeme eno etandika okuba nga ebigambo ebiva eri Kristo engeri gy'ebyawula bituulira ddala munda mu mutima. Kati emmeeme neewulira ddala ng'efuna omubisi n'amata. Emmeeme neetegeera kuno okumanya kuva eri Kristo, si kwa magezi ga muntu. Era emmeeme eno etandika okwawula nga olaba amateeka nti amateeka aliba ng'essomero.
ng'akapande akatulaga Kristo. Kati emmeeme etandika okwawula abo ababuulizi ababuulira ekyo kyennyini ekiva eri Kristo, era emmeeme etandika n'okwawula abo ababuulizi abagabana endowooza yaabwe nga bwe balowooza ku bikwata ku Katonda. Kati emmeeme eno etandika obyawula n'emanya kino ekigambo kiva eri Kristo, n'emanya ono ye awandowooza ye, naye nga naye yali yagadde okukozesebwa, naye kati ali mu kuwandowooza ye. Emmeeme eno etandika okubyawula, kuba kati emmeeme yo eba tefa yo eba efa kuwulira ku bulamu obuli mu kigambo, ewulira ekigambo ekituulira ddala mu mutima. Era emmeeme etandika okukizuula nti ebigambo eby'amazima tebisangika, bizibu ddala, bizibu, tebisangika. Era emmeeme etandika okukizuula nti emmeeme endala ezitambula nga yo ntono, tezisangika. Era emmeeme eryo etandika okutegeera nti mazima ddala akakubo katono n'abakatambulirako batono. Era emmeeme lwetegeera nti Kristo yali ayogera ku mmeeme abatambulira ku kkubo, so si bantu ab'omubiri, kuba abantu ab'omubiri bo boogera mu masinzizo bayitirivu nnyo, bayitirivu ate nga akakubo katono. Kati emmeeme zitambulira kakubo akatono nga n'abakalaba batono. Era emmeeme eno eba erowooza nnyo ku kaseera w'aliyimirira mu maaso ga Katonda, nga bw'olaba mu Luka 12:2 Yesu bwe yagamba omugagga, Katonda n'agamba nti ekiro kino emmeeme eyo yeetaagibwa. Kati emmeeme eno eba erowooza nnyo ku kaseera ako bwe banaamweta ne bamugamba ekiro kino weetaagibwa, olwaleero weetaagibwa. Kati emmeeme eno erowooza nnyo ku kaseera ako, so nga bano abali mu mubiri bo tebalowooza ku kaseera ako kakubayita. Bo bamanyi kimu, ayagala kuzimba nnyumba, ayagala kuzimba ekkanisa, baagala bagula ettaka, bazimbe branch. Bo bamanyi akaseera ako tebakalowoozaako, naye akaseera ako kalibagwako bugwi era kiriba kyekango. Naye n'emmeeme enoonya amazima abeera yeetegese ekiseera kyonna. Era emmeeme eno enoonya amazima wemala okizuula nti amazima matono nnyo ne ku nsi tegasangika, munda mu mmeeme omuntu amalirira n'agamba nina okutuuka ku mazima, nina okutuuka mu ggulu, oba kyetaagisa ki naye nina. Kati n'atandika okuba mumativu n'ebyo Katonda byamuwadde, n'aba mumativu n'ekyo ky'alina bireme mutwalira mutima, wabula abe ku Katonda. Kubanga emmeeme eba ekizudde nti obulamu obw'emmeeme buli mu mazima. Era emmeeme eba ekizudde nti abo abanoonya obwakabaka bwa Katonda, abanoonya obwakabaka bwa Katonda balina kubanga balya emmere ey'obulamu ng'ate ye Kristo. Kale ate emmeeme yeerya. Era emmeeme eba ekizudde nti buli lw'erya ku mmere ey'obulamu, ekigambo eky'obulamu nga kya mwoyo, emmeeme efuna amaanyi okusalawo wiiru, okusalawo kw'emmeeme efuna amaanyi okusoboza okusalawo okugoberera amazima. Era emmeeme eyongera okukizuula nti mazima ddala akakubo katono n'emmeeme ezitambulirako ntono, kuba emmeeme eno ekizuula nti abayisanga yo abanoonya amazima abatono ddala, wabula abasinga obungi bazibiddwa amaaso ekizikiza, banoonya bya bugagga, banoonya byamagero. Era emmeeme eno atandika okweyawula mikwano gye baba batono, kuba abalowooza Katonda nga ye baba batono ddala ddala. Kati bino bye nkugamba emmeeme osobola ogigoberera n'olaba muli byerowooza, n'olaba nga etandika okutunuulira ebintu by'ensi eno, niyo ng'enoonyaamu kimu amazima ng'ajjeewa ye nnyo, ye ki kyeneetaaga okukola okutegeera Katonda. Era emmeeme ekizuula muli nti engeri yokka yokka obukakafu okutegeera amazima kubeera na kwagala kwa nnamaddala okw'amazima, nga oyagala mazima g'onoonya, nga tekuliko kunoonya byamagero, toli mu kunoonya bya bugagga, toli mu kunoonya bulamu bwansi, wabula gwe nga onoonya mazima. Era emmeeme emanya nti kati okutegeera amazima olina okuba nga ddala gw'oyagala. Era emmeeme etuuse ku ddaala lino, omuntu buli lwakwata n'asoma ebyawandiikibwa atandika obbiraba ng'emmeeme era atandika obbitegeera, kuba ebyawandiikibwa byonna byali byogera ku mmeeme. Mukama watugamba nti goberera omwoyo, togoberera omubiri. Aba ayogera na mmeeme, emmeeme eyo goberera omwoyo oba egoberera omubiri. Era Pawulo wagamba nti wembeera mu mwoyo, mu mubiri mba siriiyo, kitegeeza naye yali yeeraba ng'emmeeme, kuba emmeeme ebeera mu mwoyo oba mu mubiri.
era abantu ba Katonda abalungi emmeeme enoonya amazima etandika okukizuula nti n'omulabe naye anoonya mmeeme. Emmeeme ekizuula nti omulabe anoonya yo, era ebintu bingi bye tulaba ku nsi byonna nabyo biri mu kunoonya mmeeme. Y'ensonga lwaki olaba music gwe bakola ow'ensi, ebintu eby'enjawulo, vidiyo nnyingi ze bakola, ebintu bingi byonna byonna bye bakola baagala kusika mmeeme eno, omutima ogujja eri Katonda oteeke ku bintu by'ensi. Era nga bwe tuwuliza ekigambo kya Katonda, emmere n'ebanga eri omugaati gw'obulamu, n'ebintu by'ensi oli buli wabyewa, naye aba ali mu kuwa kizikiza, kukiriza kizikiza kuyingira munda mu ye, kuyingira munda mu ye. Era emmeeme otandika okuzuula ebintu bingi, tinga bwe tubeera eno mu Katonda ne tusinza olala n'osanga tuwanise emikono tuli mu kusinza Mukama. Kati ate emmeeme ogenda okizuula nga n'abalala ogenda okulaba n'abawagira akapiira nabo bali mu kuwanika mikono n'otegeera kati nabo basinza, naye bo baba tebakimanyi. Kati emmeeme endabayo ekyukira ddala, n'otandika okulaba obubonero obw'enjawulo abantu bwe bakola abasinza Sitaani nga tebamanyi, n'otegeera ekitegeeza obulombolombo bw'ensi bwonna obukwakkuluzo bwe bakola ebyobuwangwa byagenderera kuwangula mmeeme. Kati omubiri gwo guba tegumanyi kigenda mu maaso, naye emmeeme yo ng'eri mu miguwa. Kati omubiri guno gwo gutandika okukola ebintu nga tegumanyi, naye oyo afuddeyo ku mmeeme ye atandika okulaba ebintu n'agamba kino kiri bwe kiti. Agenda okuwulira abayimbi beeyita bakabaka, beeyita kingi, beeyita kwini, naye ng'ekyo kiri mu mmeeme zaabwe. Ogenda okuwulira oli bamuyita musota, maaso moogi, naye ng'ogwo musota eri emmeeme, kitegeeza gwa bulabe eri emmeeme, si mubiri. Kati oli walaba omubiri gwe amutuuseeko tewali kwiga. Kumbe bali bonna abayimbi abeeyita amannya Tiger, Lion, Ani, Chameleon, Lizard, ebyo biba bya bulabe eri emmeeme, kitegeeza eri emmeeme eyo, oyo Tiger eri emmeeme eyo. Tiger kyeyalikoze gwe omubiri, eyo Tiger kyekola gwe mu mmeeme. Tiger kyekola gwe mu mmeeme. Oli wabeera Sire Queen, Sire kitegeeza okutta, okusala bwoti n'ekiso. Kati ebyo byonna okutta kuba kwa mmeeme, kuba kwa mmeeme. Kati emmeeme eyo otandika obizuula byonna n'olaba nti ebintu nga bingi ebirindiridde okutta emmeeme. Kazibe ennyimba ng'oziwuliriza, bangi boogera nnyimba za kutta, owulira bagamba madda, bagamba kill them, gwe n'olowooza oba luyimba, naye okutta okwo kuli mu mmeeme, kuli mu mmeeme. N'omuyimbi waba ateekateeka oluyimba owulira agamba afumba, naye bafumbira mmeeme erye efe. Kati w'otandika okufaayo ku mmeeme eyo n'olaba ensi eno nga mitego myereere bateeza emmeeme, naye nga mu mubiri abantu bagyeyagaliramu, naye balabira wali nga enkumu n'enkumu z'abantu bagenda mu geyeena nga baagwa mu butego Sitaani bw'ateeza emmeeme wano ku nsi, nga bagwa mu mutego. Ng'owulira abantu beeyita mannya ga misota, n'owulira Vipers, Venom, oli n'agamba ye awagira Vipers, naye ng'ogwo musota eri emmeeme. N'owulira oli ng'agamba Red Devil, naye nga Devil eri emmeeme. N'owulira oli nga agamba yeewa Arsenal eba mmundu, naye emmundu eyo nnene, naye emmundu ezo zikuba mmeeme. Kwiga ebintu byonna nga bya mmeeme, batagetinze mmeeme. N'olaba oli nga n'olaba ebintu ebirala oba katugeze oba perfume ng'eyo nga bawandiseeko ekigambo poison, bawandiseeko oba, naye ng'ebyo eba poison eri emmeeme. Abantu nga balowooza oba design oba kinedda, bintu byonna bitagetinze emmeeme, kuba ye Sitaani akimanyi guno omubiri gugenda mu nfuufu, naye we gunaagenda we guti mu nfuufu olyoke oyimirire mu maaso ga Katonda, Sitaani alyoke aleete obukakafu nti oli wuwe, ng'obukakafu tebwegaanika, nga tebwegaanika. Ebyo ebigambo byolaba bingi bitagetinze emmeeme. N'owulira ekkanisa emu eyo Rubaga Miracle Center, ng'owulira bagamba program ze balina Riot, balina Mads, Dogs, ebyo ebintu boogera ku mmeeme byonna byonna, Riot, Mads, Dogs bya mmeeme, batagetinze emmeeme. Kati gwe owulira n'ogamba oba toza jasi bayiiza buyiiya kintu, nedda, ebintu bya mmeeme, batagetinze emmeeme.
N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, kati bino nkubulira emmeeme etandika obbizuula, eno eri ku lugendo lwayo, ezze ku lugendo lwayo kuzuula amazima. Era emmeeme bw'ebizuula ebyo otandika okwagala okubeera wekka, otandika okulaba ensi eno mu ngeri ndala, otandika okulaba nti eno ensi teriimu kalungi, otandika okulaba nti eno ensi kizikiza kyereere, otandika okulaba nti sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Olaba nti ogenda okola ebintu ebiri mu nsi nga yateekateeka kutta, kubba, kuzikiriza mmeeme. Ebyo sitaani byakola byonna abikola ku mmeeme, okubba, okutta n'okuzikiriza. Emmeeme gy'ayagala okuzikiriza. Mmeeme ate ye atagetinza ebintu bingi, naye emmeeme enoonya amazima. Gwe bino byonna obizuula. Kati oli anoonya ebyamagero, anoonya ebyobugagga, prosperity, ali mu kusaba Mukama mwaka ku mwaka, Mukama njagala embaga, Mukama njagala ennyumba, Mukama poloti, Mukama visa. Kati oyo ye bino ebyemmeeme byonna, obutego bwa sitaani bwonna bw'emmeeme buba bumukwata bukwasi, kuba tatunulidde bya mmeeme, ye ali mu bya mubiri, kati obutego bwonna abugwamu bugwi, kuba tatambulanga emmeeme, atambulanga omubiri. N'olw'ensonga y'abantu ba Katonda abalungi, kati emmeeme eno enoonya amazima, bino byonna ebizuula, etandika okubiraba. Era emmeeme etandika okuba nga yeegendereza ababuulizi n'ekigambo. Emmeeme eba eyawula ekigambo eky'omwoyo n'ekigambo ekiva mu kamwa mu magezi g'omuntu olw'ebigendererwa bye. Era emmeeme etandika okumanya nti omuntu asobola okwogera okuva mu bwongo bwe mu magezi ge, naye nga tayogera kuva mu mwoyo wa Kristo. Era omuntu asobola okwogera nga munnaddiini, asobola okwogera ng'omuntu eyeetegereza n'aga nze wendaba ndowooza kano akaviri tekalina buzibu, ate n'akapiira ako ke bagamba abantu okusamba tekalina nnyo, omuntu ye kati ng'abijja mu magezi ge nga awandowooza ye. Emmeeme etandika byonna ebyo okubyawula n'egamba eno si mmere, si bulamu, tekiba eri Kristo. Era emmeeme etandika okumanya nti amazima buli lwegakkiriza munda mu yo etandika okufuna obulamu obuli mu mazima ago. Era etandika okwawula ebigambo ebitalina bulamu. Ekisooka, emmeeme bw'etandika okuwulira ebigambo ebitalina bulamu, eba yakatandika okuwuliriza ng'ewulira ekooye teyagala kuwuliriza. So ebigambo by'obulamu esobola obbiwulira ne weeba ssaawa nnamba ate n'obidda namu. So nga ebintu bingi biwawuliranga nga tosobola kuwulira n'ogaakanziremu mpulirize emirundi ng'esatu. Naye wano emmeeme oba owulira nga eri mu kukkusibwa, kyova ogamba kanziremu. Lwaki oddamu owulirize? Oddemu owulire okukkusibwa muli munda mu ggwe oba mpulidde bubi. Ng'owulira emmeeme eyo eri mu kukkusibwa n'ogaakanziremu mpulire ekigambo kino. Si lwakuba nti oli mukitegeera mu magezi go, naye olina obulamu bw'owulira munda mu mmeeme eyo. Kati obwo obulamu bwa lubeerera. Ate emmeeme etandika okutegeera nti obwo obulamu bw'owulira ng'owulidde amazima, we wagenda okutandikira enkolagana yo mu mutima ne Kristo, kuba Kristo bwe bulamu kye kitangaala. Kati ye gwe oba owulira munda mu ggwe. Era emmeeme eno etandika okwawula enjiri ey'amazima n'enjiri ey'obulimba. Era emmeeme etandika okwawula ababuulizi ne baba babiri, bonna ne basoma ekyandiikibwa kye kimu, naye mu nsomesa yaabwe emmeeme eyawula nti kino kya mazima engeri gye bakinnyonnyodde, ate emmeeme eyawula ne gaawadde ono naye ekyawandiikibwa kye kimu kye bannyonnyodde, naye ono akinnyonnyodde mu magezi ge ng'omuntu, n'oli n'akinnyonnyola ng'ekigendererwa ayagala kuleeta nkolagana emmeeme ewuliziganye ne Kristo mu mutima. Kubanga emmeeme eno munda mu ffe abaweereza ba Mukama gye beeraliikiranga nga tebaagala kufa munda mu mmeeme. Kyova olaba Yona, bw'olaba Yona 2:7, Yona n'agamba nti emmeeme yange n'ezirika. Kitegeeza mu Yona ye yali ebirowoozo abitadde ku mmeeme ye, n'agamba emmeeme yange munze n'ezirika. Era emmeeme eno egoberera amazima bantu ba Katonda abalungi, etandika okuzuula amazima awali okwagala kwa Katonda, so okwagala kw'ensi. Etandika okwawula okwagala okw'ensi n'okwagala kwa Katonda. Era emmeeme eno etandika okumanya nti amazima, kati emmeeme eno gy'ekoma okunoonya amazima etuuka n'ekizuula nti amazima tebagasoma mu kusomero, tegali mu Bible college, tegali mu masomero ga theology. So nga luli emmeeme nga tennalowooza kunoonya mazima,
nga omuntu akyali mubiri yali alowooza kufuna degree za Bible College za theology n'emmeme bwe twetandika okunoonya mazima egenda okulaba ng'eyo tezuddeeyo, egenda okulaba wewuliza ebyeyo nga temuli bulamu. So nga mu bwongo bw'abantu baagala kukola masomero ga theology ga Bible College ate nga Katonda tebamusoma mu ssomero kuba amasomero gasomesa obwongo, endowooza. Kale ate obwongo tebuli mu mmeeme era omubiri we baguziika n'obwongo we bukoma, naye emmeeme yo egenda kubeerawo. N'olw'ensonga eyo bino byonna emmeeme otandika obizuula. Kati w'ozuula bino abasobola obikkiriza batono, b'ogabana batono, bw'ogamba ku musumbawo alabira ddala nga byogera tabitegeera, yakusuubira mugamba nti oze kusiga nsigo, kati nga ebye byagala okuwulira kati gwe alaba nga byeyogerako oli wala nnyo n'ebigendererwa by'obuweereza bwabwe. N'olw'ensonga eyo mikwano gye bafuuka batono, b'ogabana nabo ekigambo bafuuka batono. Kati bino byonna emmeeme etandika obizuula munda mu yo. Kati gwali ku mmeeme agigoberera olabe enneeyisa yaayo ng'enoonya mazima, bino byonna gwe obizuula n'otegeera luno lwe lugendo omuntu ono lwayitamu. Y'ensonga lwaki bw'otuuka mu ggulu bw'oti essanyu lye bakuwa ba Aburahamu baani ba Musa lye bakuwa bo baba bategedde olutalo olw'omunda lwe wayitangamu ku nsi nga gwalumanyi ng'abalala tebamanyi, kuba nabo baaluyitamu nga wolabye Yona mu Yona 2:7 naye n'agamba emmeeme yange n'ezirika. Kitegeeza yatunuuliranga mmeeme. Kati bye bimu ku bino ebintu bye tugenda okwogerako mu ggulu nga tubifaanaganya nga kye wayitamu n'oli kye yayitamu n'oli kye yayitamu ng'olutalo lwali munda mu ggwe era ategedde ky'oyitamu y'ayinza okukunnyonnyola ne mukwatagana. Naye oyo atayita mu ekyo nga ky'oyitamu emboozi zammwe tezisobola kukwatagana. Era emmeeme eyita mu kaseera kano etuuka n'ekizuula nti omugaati gw'obulamu bulamu eri emmeeme si mubiri. Era omugaati guno ogw'obulamu gusobola kufunibwa, gusobola kulabibwa na kutegeerebwa, era gusobola kufunibwa nga okuva mu okukola okw'omwoyo. Ate nga bonna bonna bulamu oba okwagala kwa Katonda. Kati emmeeme ezuula nti ku lugendo luno bino byonna okufuna omugaati gw'obulamu, okunoonya mazima, emmeeme ebizuula nti si bintu by'okola mu ddakiika emu wabula ngeri ya bulamu, ngeri gy'otambula mu bulamu obwo bwonna ne Katonda. Bino si bintu by'ola mu lunaku lumu wabula buli kimu kijja mu lugendo lwo ne Katonda, mu lugendo lwo ne Katonda n'ozuula kino n'ozuula kiri. Era bw'osanga oyo ayita mu ky'oyitamu emboozi yammwe ekwatagana era owulira nga ddala ono wa luganda, kubanga ekisooka baba batono nnyo tebasangika. Kubanga emmeeme ye ekiseera kino etandika okulaba nti kyangu nnyo okwawula omubuulizi ayogera okuva mu birowoozo bye, awa endowooza bye, ayogera ebigambo naye nga wulira tebirina mulandira mu mutima gwe. Emmeeme etandika okubyawula. Era emmeeme etandika okulaba nti ebigambo bwe bityo si mmere eri emmeeme, wabula eraba nti ebigambo bwe bityo biyambako bantu kukaayana oba ku leediyo oba ku pulogulaamu ki, biyambako abantu okuwa endowooza yaabwe ne bawandiika obutabo ne babutunda, naye nga si mmere eri emmeeme. Era emmeeme wetandika okufuna amazima, omuntu waba abadde agula butabo taddamu kugula katabo n'akamu. Ng'abadde agula butabo nti asome ategere Katonda taddamu. Ategeera nti ekigambo ye alina kinoonya era agenda kizuula, taddamu kugula katabo n'aka. Kubanga ayinza waba musomi wa butabo agenda okulanga obutabo bw'asomye emyaka ng'awulidde ebigambo nga 4-5 ne biddamu ebibuuzo 1000 by'ataasobola kuddamu mu kusoma obutabo obuyitirivu. Kati atandika okizuula nti amazima tagenda gajja mu butabo wabula tegamuli wala, bw'aganoonya agenda gazuula. Era emmeeme eno etandika okunoonya amazima, etandika okumanya okwawula amazima, etandika okumanya nti amazima gano si ga kugula na ssente. Emmeeme etandika okumanya amazima bw'oba oganoonya nago gaba gakunoonya. Emmeeme etandika okizuula nti gy'ekoma okunoonya amazima efuna oluzzi munda mu yo. Kati n'omugo gw'obulamu nagwo ne gujja nga gunoonya oluzzi luno awali oluzzi ne gujja ne gutuula awo.
era amazzi ag'obulamu we gajja emmeme ewulira ng'amazzi gayingidde munda mu yo, ewulira ng'ekigambo kitudde bulungi. Kyekyo Dawudi ye kye yategeera mu Zaabuli 42 olusooka n'olwokubiri ng'ategedde nti Mukama amutwala ku mabbali g'omugga ng'akaweewo, n'afuna omuddo omulungi, n'afuna amazzi ng'abiwulira munda mu ye, ng'alina ebigambo by'awulira, n'awulira ng'akkakkanye mu ye, n'awulira ng'ennyonta mu ye, ali mu kukkusibwa. Era munda mu ggwe emmeeme otegeera nti ekigambo eky'amazima tebakigula na ssente. Era otandika okulaba ensi yo ng'eri mu kuteekamu ssente nnyingi, abantu bagula butabo, bawaayo mabaasa, basiga nsigo, bakola ki nga banoonya mazima. Naye kati ggwe olugendo lwo oba okirabye nti bali mu mubiri, kuba obutale baliko bali mu mubiri ate mu mwoyo teri butale emmeeme we zigenda ggula. Kati kyekyo Isaaya kye yazuula, Mukama kye yalaga Isaaya mu Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri. Isaaya ng'alaba abantu bali mu kuteekamu ssente, bawaayo ebyobugagga bafune ebigambo ebirungi. Isaaya n'akizuula nti bano beetaaga mmere ya mwoyo. Isaaya n'ayogerera waggulu n'agamba mujje mugule emmere y'emmeeme zammwe awatali bigula, nga temwetaaga ssente, mujje. Lwaki mugenda ne musasula ate etali mmere? Ng'ategeeza mmeeme mu Isaaya 55 olusooka n'olwokubiri. Ng'ategeeza mmeeme ng'abagamba mujje mugule. Lwaki mugenda eyo ne mugula ate etali mmere? Kati ye Isaaya ng'akizudde. Bantu ba Katonda abalungi, njagala nkubuulire nti abo abatono abazudde olugendo lw'emmeeme kakuba akatono, abo Mukama baweereze okubikkulira okungi okuli mu kujja ku nsi, kubanga ezo emmeeme eziri mu kutambula kakuba akatono, abo baweereze okubikkulirwa bongere okumulisibwa batambule bamutuukeko baleme kubula. Era emmeeme emu bw'etegeera amazima n'etandika olugendo olwo, mu ggulu yonna wabaayo okujaguza okw'amaanyi, kuba bamanya nti eddimu lino tulimaze, emmeeme yino ezudde amazima, etandise okutambula olugendo lwayo okujja eri kitaffe. Era olugendo lw'emmeeme mu okutegeera amazima mubaamu ab'ekitangaala abatabalika ababayambyeko. Era bw'onaatuuka mu ggulu ogenda kulaba nti ab'ekitangaala ab'otasobola kubala muwendo beenyigirangamu okubaako akatono k'otegeera Katonda, okubaako okubikkulira okutono. Beenyigirangamu nga bajja ne bakwetooloola, naawe ekitangaala ekiri mu bo ne kitandika okwakira emmeeme eyo, n'otandika okutegeera ku ono by'amanyi n'oli by'amanyi, kuba ab'ekitangaala buli omu by'amanyi tebikwekeddwa. Omanya ekiri mu mutima gw'oli kigabanyizibwako. Kati nabo bwe bajja ne bakusemberera otandika okufuna okumanya okw'omu ggulu, otandika okutegeera ebintu ebyalinga ebizibu ate n'obitegeera mu butuufu bwabyo, kubanga wabawo omwoyo w'okumanya Katonda, omwoyo w'okutegeera Katonda, omwoyo w'okutya Mukama. Kubanga nga wolaba Eriya ne Musa we bajja ku lusozi mu mibiri gyabwe egy'omu ggulu ne bajja eri Yesu Kristo, kaali kabonero nti naffe buli lwe tulinnya olusozi ne tubeera waggulu nga tugenze ne Kristo, ab'ekitangaala abo bajja gye tuli. Baali bazze kuzzaamu Kristo maanyi, kumubuulira agenda kukomererwa ku musaalaba, kumuyamba ku lugendo lwe, naye nga kaali kabonero nga kalaga ffe nti kisoboka. Naye ng'ekyo okusoboka tulina okuba n'okukkiriza, tulina okuba n'essuubi, tulina okuba n'okwagala. Y'ensonga lwaki yagenda ne Peter ng'akiikirira okukkiriza. Peter olw'okukkiriza yatambulira ku mazzi. N'agenda ne Yokaana ng'akiikirira kwagala, kubanga Yokaana ye yali asinga okwagala. Ensonga lwaki Mukama yakumuwa okubikkulirwa ye ng'akiikira kwagala. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, ebyo tulina okubeera nabyo. Kati bonna bwali bubonero. James ye ng'akiikirira essuubi, hope. Kati bino emmeeme ebitegeera, kuba kuno okwagala, okukkiriza, essuubi bya mmeeme. Kati ate emmeeme gyeyongera okusemberera Katonda, emmeeme gyeyongera okubeera omwoyo, n'etegeera ng'omwoyo, gyekoma okutegeera Katonda, gyeyongerwa okuyungibwa wamu n'ebanga Katonda, okuyungibwa wamu ne Katonda ne babeera omu. Kati gy'okoma okuyungibwa ne Katonda, gy'okoma okutandika okulaba nga ye.
gy'okoma okufuna omwoyo oyo, omwoyo w'okumanya Katonda, ow'okutegeera Katonda, ow'okubikkulirwa Katonda, kuba obeera byonoonya. So ng'oli anoonya ebyamagero, anoonya obugagga, ye gye bakoma omugamba ogenda gaggawala, siga ensigo, wawaayo 1,000, Katonda akuwa miliyoni, simanyi bw'owaayo mmeka. Kati ye abanga oli omuntu ali mu kyuma ateekayo ennusu mu kimuwe ssente, buli mwaka abeera agamba naye bannaye omwaka guno kakati kino, buli mwaka abeera mu kwekubagiza, bino tebizze, byabisuubira si we bizze. Naye ono ali mu mwoyo aba n'essanyu kuba buli kiseera agenda mu maaso, awulira okumanya okupya, awulira okutegeera okupya, okubikkulirwa. Kati ebigyakoma bifuna gyakoma okubeera nga awummuzibwa mu ye, kubanga ye Mukama atugamba noonya obwakabaka bwa Katonda, sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaakugattibwako. Kati eno emmeeme eri mu kunoonya mazima etandika okuwulira nga Katonda atandika okugyongerako ebikuleeta okuwummula mu bulamu. Puresha gy'obaddeko ogenda okulaba ng'otandika okuwummula, kino kigenda weekiti n'okitandika okuwummuza, puresha n'egenda ng'ewummula. Olwo ye Katonda ng'atuukiriza kiri. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaakwongerwako. Kati ye yeesanga bwesanzi nga bitandise omwongerwako. Olwo Katonda amuwummuza kuba ali mu kuyingira mu kiwummulo kye, ng'ekiwummulo ekyo ye Kristo. Era abantu ba Katonda abalungi, abantu bangi bonna b'olaba emmeeme abeegaanye Katonda, bonna okwo okugaana kwe balina olunaku lumu kugenda kumenyebwa. Abo b'olaba abagaana okukkiriza amazima, akaseera gye kali okwo okugaana kwabwe kugenda kumenyebwa, bejjuse bakaaba amaziga mu maaso ga Katonda. Akaseera ako gye kali, oba bakkiriza oba tebakkiriza, baliyimirira mu maaso ga Katonda, amazima galiggyibwayo. Omulabe gwe batamanyi aliyimirira mu maaso gaabwe, aliwo obujulizi nti babadde basinza ye. Era essaawa eyo balyejjusa, era balitegeera lwaki Mukama yatuwa ekitabo kiramba kye bayita okukungubaga. Kwolwo lwe bakitegeera lwaki ekitabo okukungubaga mwe kiri mu Bayibuli, kuba okukungubaga gyekuli eri abo bonna abagaanya amazima. Era abo bonna abagaanya amazima be beegaanye Katonda. Katonda si yabagaanye. Ye Katonda amazima agaweereza wonna, naye amazima wangi ne gatasanga nzigi nzigule, emitima emiggule. Naye ng'amazima go gagenda kubuna ensi, naye wangi tegagenda kusanga mitima miggule, nga naye go gajja kubuna ensi. Bantu ba Katonda abalungi, bingi bye tulaba mu mubiri si we biri mu mwoyo, naye ebituufu biri mu mwoyo. Era tewali agenda kwegaana mbu teyawulira mazima. Waakiri ajja kubanga yawulira n'agaana bugaanyi n'abiggyako ebirowoozo, naye balimukomezaawo akaseera ako nti wawulira, nga singa yagoberera ekyo kyawulidde yalibadde ategeera n'ebisingako. Naye kye yasandika okuwulira wati kwe yakoma n'abiggyako ebirowoozo, amazima ajja kuba yagawulira ng'era ye yagagaana. Era emmeeme zonna ezeegaana Katonda, ezigaana okwaniriza ekigambo kya Katonda, bo bennyini tebeezudde nti bali mmeeme, era tebazudde ki kye beetaaga ng'emmeeme, ne bo beemanyi ng'abantu abali mu mubiri. Era bagaanira ddala ekyo emmeeme kye yeegaana, beegaanira ddala ekyo emmeeme kye yeetaaga okubeerawo nga mmeeme nnamu. Era bo beetwala nti bo bantu ba mu mubiri, era banoonya bya mubiri, era batunuulidde mu mubiri guno paka omubiri lwe gulidda mu nfuufu, lwe balitandika olugendo lwabwe olw'emmeeme, ng'ate baba bagenda mu ggeyeena. Kuba Katonda ye ffenna atwagala era atukolera ekkubo amazima gajje gatutuukeko. Kati nga ffe tulina okusalawo mu mmeeme tutwale amazima oba nedda. Omubiri gugenda kudda mu ttaka, omwoyo guddeyo ewa Kitaffe, emmeeme esigalewo okusalibwa omusango. Kyemmanyi bangi mwasomako mu kyawandiikibwa ekiri mu Mubuulizi 12:7. Bantu ba Katonda abalungi, lowooza kaseera ako. Lwaki olinda otuuke ove mu bulamu bw'ensi eno omubiri gudde mu ttaka? Lwaki oyagala okutuukira ku kwekanga n'okutya n'obulumi n'okwejjusa ng'osinkanye maaso ku maaso n'oyo akulumiriza?
kubanga demoni kitegeeza alumiriza, kitegeeza alumiriza, kubanga ye alirumiriza nti munda mu mmeeme mulimu ebibye. So nga mu bulamu buno Mukama atuwadde okusobola oyo anoonya agenda kuzuula, era ozuule mu biseera bino weenenye ogende Mukama kankyuse ekkubo, bino kambijjemu bive mu mmeeme yange. Naye w'ova mu bulamu buno bw'oti, ekiseera ky'okwenenya kiba kiweddeyo. Kitegeeza omuntu ojja kuba nga avudde mu tulo tw'amaanyi ng'otuukira mu maaso ga Mukama Katonda bw'oti. Olwojjukire ugambe kale ku nsi byali byangu nnyo, kwenenya bwenenya, naye ng'olwo omukisa guweddewo. Nga wano ku nsi Kristo abadde atudde ku ntebe y'ekisa, naye w'ova mu bulamu buno atudde ku ntebe y'omusango. Era babeeraba mu mubiri wokka nga tebatunuulidde emmeeme yaabwe, nga tebalina kigendererwa kya kugoberera mwoyo, nga tebeeteekeddeteekedde lunaku olwo olw'okusala omusango ogusembayo. Bantu ba Katonda abalungi, kituufu enjiri egenda kubuulirwa ebifo byonna ebuna ensi yonna, naye tegenda kusanga mitima miggule wonna wonna weegenda okgenda. N'olw'ensonga eyo gwawulidde ebigambo bino, tubadde twogera ku bubaka obwogera ku mmeeme enoonya amazima. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.